Ongerayo bo bannayuganda abakufuna akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa gavumenti ya kuno ngeri wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu okuvaayo okusala empenda okulinnya ku nfeete ekirwadde kya sickle cell. Mu kino nno ekyuma ekikebera obulwadde buno kiramuziddwa era nga myaka 3 okuva kati buli ddwaliro eddene ligenda kubeeramu ekyuma kino. Speaker wa Parliament w'eggwanga Honorable Alitwala Rebecca Kadaga ategeezezza nti agenda kwanjula ekiteeso mu Parliament eky'okugula ekyuma ekikebera abaana endwadde ya sickle cells nga baakazaalibwa. Rebecca ategeezezza nti mangu ddala nga Parliament yakatuula agenda kuteeka ensonga eno ku mwanjo ababaka bagikubaganyeeko ebirowoozo. Ekyuma omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga kyayogerako kyamazze okulamuzibwa nga kigulira ddala obukadde bwa $8. Ndaba ekyuma oli wansi mbuza banga nti $8 ejja $, ndaba nti sente zigula emmotoka kuga sente zisobola okuzigulamu ekyuma mu myaka nga 3 tube nga tujuza amalwaliro gonna. Minisita w'ebyobulamu Sarah Opendi ategeezezza nti okunoonyereza okwakolebwa minisitule eno kulaga nti ekirwadde kino kisinze kwerigiisiza mu bitundu by'omu mambuka g'eggwanga mu buvanjuba ko ne mu bugwanjuba. Minisita era akikkaatiriza nti gavumenti ng'ekolaganira wamu ne bekikwatako abalala bayongerako ebifo abalwadde we bayinza okufunira obujjanjabi nga muno mwe muli eddwaliro ly'Ensambya, Jinja ko ne Lira. Districts eziri mu Northern Uganda, districts za Choli ne Lango, nezimu mu Eastern Uganda, Busoga ne Tororo, the districts omuli abalwadde abasickle cell abangi. One clinic in Mulago, we have since rolled this out to other facilities. In Zambia is, I think, yes, Zambia Hospital, although private, not for profit, there is a treatment facility there. Jinja also has, Lira also has, and slowly we shall have other treatment. Ye President w'ekibiina ekyegattirwamu abanoonyereza ku kirwadde kya sickle cells Kilova ategeezezza nti okunoonyereza kulaga nti amawanga musemazi nga Africa tegatadde essira ku kirwadde kino ekikiwadde omwaganya okweriisa enkuuli. Identified patients who are suffering from sickle cell disease by introducing newborn screening and early screening. Bino byogeddwa mu lukungaana olugenda okumala ennaku 3 nga lwa kutambulira ku mulamwa ogw'okuwa obujjanjabi obumala, okukozesa ebyuma bikalimagezi, okubunyisa enjiri y'okwekebeza obulwadde bwa sickle cells ko n'okusomesa abantu ku ngeri y'okugyetangiramu. Olukungaana lwetabiddwamu amawanga agasukka mu 10 okuva mu ssemazinga wa Africa ng'era baakutema empenda ez'okulinnya obulwadde bwa sickle cells ku nfeete. Olwaleero gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu bivuddeyo ne bikwatagana n'ebitongole ebyenjawulo okugezaako okulwanyisa ebirwadde ebyeriisa enkuuli mu Uganda. Olunaku olwaleero basinze tunuulira kirwadde kya sickle cell mu lukungaana lwe batuuzizza wano ku Hotel Africana mu ngeri ey'okusala entoto ey'okuceŋŋaŋa. Senyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire.